Hello, mwasibye mutya mwebale komawo ku YouTube channel yange. Lero tugenda yiga nga bwe basala n'okutunga ekitambaala kya gomesi. Kandoza mulaba twetaaga material, tugenda kukozesa kitengi. Naye nayina gwe batalina buzibu. Twetaaga n'ekyo ki PVC ekyo ekiveera nga bw'okiraba. Twetaaga n'ebyo nze mbiyita bijwenge, bo balaba biyita batya mu Luganda simanyi. Ebyo bibeera ku gomesi wansi. Then tugenda kwetaaga ne olukoba tape measure, tugenda kwetaaga makansi, tujja kwetaaga empiso y'engalo ne buzi, tujja kwetaaga ne paper clips. Nga tutandise okutunga. Okay, kati katandika okusala. Tugenda tandika n'okusala ekyo ekiveera ki PVC. Tugenda sala obugazi bwakyo kigenda beera inches 5. Ye width yakyo obugazi buli 5 inches. Nga bwe mulabaawo. Ngenda balaga nga bw'okisala kubanga wendi mukomolera wafunda. Nga tugenda kola 5 inches nga mulaba wendi mupimaawo. Banange otwala obudde bungo opima kusi twagala kola bintu bikyamye. Then obuwanvu tugenda kola meters 3. 3 meters bwe buwanvu. Kitegeeza obugazi buli 5 inches, obuwanvu buli 3 meters. Kati kambalage nga kiwedde okusalibwa ndooza mukyo kifaanana bwe kityo. Oba olina otwala obudde bwo okukikomola. Obugazi buli 5 inches, obuwanvu bw'ekyo ekiveera buli 3 meters. Kati katugende ku material. Kati ekinjawulo kiri ku material waffe. Tugenda mugazi nga mulabaawo. Tugenda pima obugazi bwa material. Tugenda pima 26 inches nga mulabaawo. Inches 26 bwe bugazi bwa material nga bwe tukoze wali muzuli zibadde 5 oba 5 obugazi. Wano zigenda beera inches 26. Then obuwanvu tugenda kola meters 3. Then tugatteko 3 inches. Obugazi tugenda kola 26 inches. Then obuwanvu tugenda kola meters zaffe 3 plus 3 inches. Kati katusale. Malaga nga bwe kibeera kifaanana ng'omaze okukisala. Kati kakana maliriza okukasala. Nze enfoldinzemu emirundi 4 nsobole okusala nga nemate kupima 3 meters waggulu. So nfoldinzemu naye nga bwo obugazi buli 26 inches, obuwanvu buli 3 meters plus 3 inches. Kati kamukirabeko nga bwe kifaanana ndowooza mulaba kiba kiwanvu nnyo kuba 3 meters zibeera mpanvu nnyo nga bwe mukirabaawo. Kakati katugende ku bijwenge oba fringes mu Luzungu. Ebyo ebijwenge oba okozesa tape kyonna gy'obeera oyagala. Ebyo ebijwenge tugenda pima 15 inches, inches 15. Ndowooza mulaba nga bwe mbasongerako awo. Tofoldinze just pima inches 15. Kati nazo katuzisale. Then kambalageko be tugenda okwetaaga neera tugenda kwetaaga ezo fringes zaffe nga tuzisaze. Tujja kwetaaga material waffe, tujja kwetaaga ekiveera kyaffe. Kati katulindeko mu part 2 nga tutunga. Eno yebadde part esooka. Don't forget to subscribe and share. Thank you.